Human rights olw'embeera gye mbaddemu enzibu ennyo ey'okutiisibwatiisibwa okutuuka napulaninga okutuuka mu ggwanga ate manyi nti human rights nsobole okunnyambako okufuna engeri gyentweza enziruka mu ggwanga nfuna calls esimu ezitali zazimu bankubira internet glo bankoniga okunzita n'okutta abaana bange naye abaganda balina olugero nti engabi eyewalawala ekibira kalolenya nensobola kusaba nsobola okulaba anzibuka okudduka okugwa mu ggwanga kubanga ebikola ebimu ebintu ebimu nzize mbituukako ng'ebimu emidaali egimu nga nokugyetebodde okumpa egy'obuleme egimpadde nokuza emidaali egimpadde kyakulanya gy'abadde ayagala okuntuusaako simanyi ate lwaki n'obulamu baagala okutuulira ddala bonna kubanga olwedde ndi mulema syesobola bwongo nafunako ekizibu obusigo nafunako ekizibu ne ku mutima nenfunako ekizibu naye ate n'obulamu bwensigazizza obutonda okubeeraawo nga ndi kintuntu ekiri ewaka ekitalina kisobola kwekolera nabo babwagala nankubira bannange bonna sobole okulaba engeri gyenziruka mu ggwanga kuba ye embeera nti insecurity njina nyingi bwe mpulira akakuba ku nnyumba nga mmanya leero bankemi kuba abamponinga okutali kuno omuntu okubanga amanyi abaana bo amanyi woosula akubuulira abaana boyina okubuulira nti olwaleero ogenze mu ddwaliro obudde bwe buti bakutwalidde mu namba plate y'emmoloka bweti omugenzi kirumira yavaayo n'agamba nti bannaye balina kunzita buli omu n'alowooza nti tuli mulwale bannaye bakubira omulanga baagala kunzita mu nnyambe his excellent muzeeyi kubira omulanga baagala kunzita siina musango siina muntu omumanya nti oba namubba siina muntu tebanamukola ki naye simanyi ensonga lwaki nokuyagala kummiza omusu ebyobufuzi badde mumanyitiza eddategeeru buli muntu awegerera munna amafuukuule kuba byabufuzi naye simanyi nsonga etuuka kumazisaawo obulamu bwange embeera gyendimu bannange si nnungi seesobola ngaomuntu nina families amanyi obagakuba nebagajja mu saidi eno naye ngololo naki kyekinkubya ndi munnauganda ate saavaayo nempulovokinga n'abapoliisi baŋŋambye nti egezaako okukwasaganya ensonga zino naye sezinnategeera bulungi kuba kinneewuunyisa nga kubanga nti poliisi evaayo nekwasaganya ensonga z'amajjambere nti bakutta abantu nga mp yasooka okunkwata ettaayi n'okungwa bulago ayina sekabira yasooka okunkwata mu ettaayi ne tv zino zaaliwo zonna nga ziraba naye bannaye essaawa eno sekabira ye ayina olw'okuba bo babaka ba paliamenti naye ababaka abamu bo bwe bafuna obuzibu nalabako sipiika wa paliamenti ng'ate ye ayina abakuumi yavaayo n'akuba omulanga mu paliamenti n'agamba bagala mutta naye kakati ffe empwa bampala enywera migumu naye ffe tutwala basipiika wa paliamenti okubeera mu paliamenti bwe tutakola nnyo ekitukozesa ne tugamba nti tuwalanywa ab'ebyobufuzi ekituleetera okutuwalanya kubanga tukuumira gavumenti yaffe mu buyinza naye gyekuumidde mu buyinza envuddemu esaawa enti kubanga ndaajanibwa okuttibwa siyambiddwa embeera gyendimu tekikugamba nga nvudde ku human rights emmoloka yange bagikuba amasasi oba ne bankuba amasasi oba ne banzitira waliwe wennyini zinataka zizze zino olaba balumba poliisi ezirina emmundu naye ate nze majambera empala enywera muguba nyinza okuva wano ku human rights
ne muwulira nga bankubidde mu kkubo wali amasasi oba nga kati ndiwo ku lwa Katonda. Ekindeese wano insecurity gye nnina n'okufuna obwenkanya kuba human rights eyimirire wamu nange kuba yalaba mob justice eyatuusibwa. Nze sindalaba musibe n'omu bwabavayo ne baga nti ono gundi yakwatiddwa. Abasibe abamu balaba babadde ne abamu abankuba nabalabye Nairobi nga mbalaba ku internet balina Honorable Kyagulanyi kubanga layika mission bagimala yagenze oba kubawaajinga kulwalira naye Katonda mulungi saafudde naye ate n'obulamu bagwaga. Katonda bw'anaaba yagadde nga bw'omanyi nyinza okubufuna naye nga nkubira abantu bonna oba bitongole bya security oba gavumenti oba muzeeyize ekisere nze siri mubbi era ekinzisa bya bufuzi. Oli avayo naga nti Majambere yanziba kino taliiyo naye ekinzisa bya bufuzi naye nga ate ebyobufuzi it is a dirty game. Simanyi nti ne muzeeyi bwe yali nabo yagenda kuba bwe bamubba akalulu yagenda mu nsiko. Kakati nze ekibadde nzi gavumenti yange gavumenti tewali atajja kwogerera munne mafuukuule kuba bw'oba otunda omuntu wo olina mwogerera n'olaba nga bw'eba nnyama olina kutunda nsava. Nze okutunda Museveni bwe kuba kwe kunzisa abanuupu mwali njogereza bwogereza ne mutasalawo ate kuntemula munzite mulese abaana bato ndaba mulaajana ne muwoza nti Uganda batta abantu bammwe naye ate nange munjagala. Kati nze human rights ze Nairobi nange muntwala enno nazo zindabe nti mwanga nuupu yo ye yantuusizzaako bino kubanga mwakikola ng'ensi yonna ekola ki eraba naye munzitira ki nze bwensoma Bobi Wine bye yatwitinga ku Twitter kitegeeza nti Bobi Wine yaleka agambye abavubuka ye n'alinnya ennyonyi kyoyo tumumaliriza. Si buli muntu yenna genda ne munenya poliisi nti oba bassa abantu oba amagye. Omukulu w'amagye aba tabadde mu field naye baba bassa abantu wekintu ekyo mukiraba naye nze mulumiriza kubanga Lubongoya yaliyo. Lubongoya bw'obeera nga yaliyo yali asobola okugamba nti bannange tetutta muntu. Waliwo statement yajoge bo bateeka ku nze nti nze ndi musi ndi mutemu nze nkwata abantu mu drone waveeyo drone oba omusibe omwave yalumirize nti Majambere wantwala wano. Majambere oba oyagala kusenda abantu bangi bavaayo ne bajja mu ngeri mujjidde ne babala ssente okuva mu gavumenti. Kati bw'oyogera bw'otyo era ngenda ne neebuuza abannamawulire ngamba nti Mukama Katonda eggwanga lyaffe alyongeremu essaala naye mwe mutunze ensi yaffe obutwogera mazima. Gwe bw'obanga olaba essaawa eno Majambere ayagala ssente nga singa abadde mwanawo essaawa eno mu bulumi bwendimu togamba nti zino entuuyo zituwi nze ensinga zino nina pain ne painkiller gwe bankuba everyday bulumi bwendimu owulire naye nti sente zenjagala kiki nsobola okubebeezaawo akatono siina sente ya muntu gyenjagala. Katolu bw'amasiba ku social media nga akusabira bakuweeyo okuyamba kati katoluka nga obuyambi bunaatera okujja owange Katolu bw'amanga Katolu bw'amagye talina bimuddusa ekimuddusa bigundu bye n'ate gavumenti bageze naye babimusasulidde bamujjanjabye. Kakati nze Majambere okuvaayo n'ogamba nti nze njagala sente nzaagala mwani gavumenti nsabyanti bwe nzize mu human rights bampadde mmeka naye si gavumenti. Majambere singa human rights tevaayo kuyamba nga bweyagala kubanga oyambibwa ozaako ki ekiddako si buli kakodyo nti nja kukajjayo naye ekiddako enetayimu yakuwulira nti enfuluma singa afuna chance enfuluma nja kufuluma kubanga insecurity engabi eyewalaawala ekibiri ekalumenyama yo gyoyagala okuddukira olina garanti ki muno waliyo security nekukuuma obulamu bwo ogezaako amazzi tojja kugagwamu n'ogabeeramu ogezaako okuwuga olemererwa bulemererwa kuba ndi muntu. Mu ggwanga mulimu ebyana n'abaana abamu bawagira NRM naddala abayimbi fe betumanyi nga bakusaasira balina abafundi gwe nga tebaakuwa. Owange ekyo sijja kuyingirira nkolagana ya security kiva buli muntu ngeri gyakolaganamu oba ne gavumenti oba bo balina abaana n'ebyana nga bwokyogedde
naye nze sirina gwe nja kuvaayo. Nze ate kino njagala kiwabulira mu bannamawulire olwaleero. Nze gavumenti sigiwagira nti mbadde ngifunamu ssente, ngiwagira nga ngiteekamu n'ezange. Nga kampeyini eyaggwa nateekamu ssente ezange, ngekozesa ezange netambula disitulikiti 78 nga nkozesa ssente ezange ezitaliiko kugamba nti Majambero olwaleero tumuwaddeyo se. Njagala omuntu yenna omukungu wa gavumenti ajjeyo olupapula olulaga nti Majambero bamuwa ssente za gavumenti, oba nga agenda okukola n'akola kampeyini oba n'akola akalulu wano na wali. Njagala bazijjeyo bakireete. Era okwagala Museveni mwagala ng'omuntu, kubanga nze sijja kugamba nti NRM nga pati eyo wagirayo bwe nafuna ebizibu. Siina wa NRM yali avuddeyo najja n'agamba nti kitegeeza nti essaawa eno Pulezidenti Museveni n'agwa mu ggwanga ekibiina kiba kifudde, tekirina misingi. Owulira bino njala kubabuulira bino abantu baga NRM tukyagala lwa Muzeeyi ne bukya nti Muzeeyi avudde mu buyinza, bonna buli gobadde alaba atingiza ajja kudduka. Ogambye oyagala genda bweru kufuna ggwanga, ate wagambye abakutiisatiisa bali bweru wa ggwanga, toweetutte Mbajambo. Bisiŋŋana bw'embeera wano e Uganda, omujambula wadde ali bweru era sijja kugenda mu nsi mwali, naye omujambula ali mu nsi ebweru ng'amanyi n'amanya nti mu nnyumba osula ku sayidi ye n'ekisenge, oyina abaana bwe wati, wano wasomesezaawo abaana bwe bati. Kiba kikulaga ki nti omujambula mmanyi mu Uganda n'okusinga eri ebweru kyakola ki gyali, naye bwenkyusaamu nenzira ebweru omanyi sayidi y'ekisenge eyinza okwawukana nga wano bwaginsomera e Uganda nesinga ku eri. Naye nga omuntu abonyaabona bwe nze kimbonyaabonya sirina gwennamu, naye kimbonyaabonya abaagala okunzita munzitira bwereere. Bwemba byabufuzi munsonyiwe kale nete kubanga mujja kuyesi kubanga njala okuttibwa ndeka abaana bange abato. Lwaki abaana bange munzita oba munzulusa mu ggwanga? Bobi Wine nze mbagamba nti bw'obanga ebyobufuzi tubyagala toyina kujja n'okwata bukwasi Majambero omuti, olina kwogereza. Nange nina be nnina nzija nabo bakutiisatiisa kutta era bakusaako ebyeffujjo olwedde bazze mu kakiiko kalwanirira ddembe lyabwe, kyokka nga tulina security agencies ez'enjawulo ez'amaanyi. Kyekituufu kyoyagala mu kakiiko akakyo security agencies njagala ebeeye kugamba tewali security agency gyesigendangako, tewali security agency etamanyi incidence eyaliwo. Sinze nina okunoonya security agencies zonna, essaawa eno sitambula, bamanyi ndi mulwadde ndi waka nakubwa. Security agencies zijje. Waliwo wali olabyeko ng'omusajja akugambye oba enanga, nze mbalaba nnyo essaawa eno ne baga nti Majambero bamukubye amasasi ku crime scene yange awo bananzitira. Pulezidenti Museveni ye yasooka ku yakirumira, naye nga Kirumira yali akaaba yajja ngenda kukulaga incidents bakuba abiriga Muzeeyi yajja, ezo zonna incidents ziriwo zibaddewo. Naye nga kiki essaawa eno nkaaba babuulya incidents endiko insecurity gye nnina sijambiddwa, naye babunaakya ne baga nti Majambero bamaze omumukuba amasasi. Wonna mmwe TV mujja kabalira bwe balinzitira oliraba banene abali baawo abanjagala n'abatanjagala. Naye nga ki lwaki mulinda mmala okufa? Majambero go wennyini mu olunaku lwabeerawo incidence eno yakutuusibwako avayo n'ogamba abannuku bana bajja kufa, oba go waleetera ekintu kino kuba munno otiisibwatiisibwa kwa go wasooka otiisatiisa bo baafa era bo baani abo wali ogamba. Ekyo kyogeranga mmwe ab'amawulire simanyi oba mwami editinga, kubanga nze bwe nasobola okusomosezebwa okuva ku baali banzitira nentuuka mu ddwaliro nakoma okutegeera nga ndi mu ddwaliro. Ebyo siyinza kumanya nti nyinza okuba nabyogera kubanga namala mu ICU weeks 2. Kitegeeza bw'oba omaze mu ICU weeks 2 ebyo muyinza n'okubinkookera mu abantu bawano ye simanyi nakumanya bwembe mu ICU mulowooza nti bati mu ICU namala mu weeks 2 bwema namala mu ICU weeks 2 sobola okuvaayo nja ne ŋŋamba ngenda kuttaaba kati essaawa eno ndi mulemu nina amakulu ntambulira ku mikwe n'akaana akato akange akasembayo akamyaka 2 kankwata mu kugulu muno nenkaaba. Kati essaawa eno nfuna amaanyi agakoomu. Kati obulumi buli ludda we watuufu Majambero? Nga by'obulwadde bwange sijja kubyogera ku mawulire, naye ng'ekisooka nina damages ze nafuna mu magulu, mu mutima, mu mutwe, mu bwongo
ezo zonna zengenda damages ate nga empapula zaazo zizogerako zonna. CBS FM.